Derick wa radio wamu ne Muna 256 ebya Don Asiyah ababirese bakomeza we Uganda wali ku airport akwatibwa ate nga ye David International Movie Industry muvuga speed wali e Dubai bibino byonna mbilese Arthur Kayima afuse mulogo byonna mbilese nga nyongero kujukiza sponsor wa Hajat Kalodo agamba jangwa kulombere duwe biziwe birenga biterera ate nga ye Biva Organic agamba jangwa kuweka wake up call go musajja atabukola ki atawera mu buliri nga nyongero kujekera bambikano ka video kampele kale tugene musole gafe David International Chizun Sentino bali kuzanya film wali mu gwanga elia Dubai iranga kigenda bakina Uganda nga bagita diversion series anytime now from now wigenda babifuluma atenga David International yenga tumuvuddeko Bobby Wine olunako lwalero achalideko wali abana mu ghetto wali kuewa wane kama ocha kumpi ne headquarters zawe ezabano pera ono mwana namugamba bibi no kambikule mbira nko pona mara tenga ye Bobby Wine nga tumuvuddeko omukulu Levikson oba muyite tata tusu kyatukoze lunakulaleero bambi agambye mbalaba mwogere naira ye wali avanye na avudde na posting wali ku Insta ku TikTok kale nagamba mbalaba kale atenga ye Levikson tumuvuddeko wamuye ne Dizalos in the honeymoon cheba kole bavuga speed ono kadama obase kadama amanyikidwanga mutima atabukidde Arthur Kayima nagamba amuloze era wuno alwadde birogologo we Dubai kateeka bye we mukabi emfugidde ekizibu bichi era nyagala tuteke wali mu comment section mutima wamune Arthur Kayima ngo woza asinga akasajja kanvunzise ebigere bannanga akasajja kayine emmindi ya mitwe munana munyambe bannanga ebigere emiswa gyonna gyereze dino ddogo lyennyini ngenda kufuna pasta Bujingo pasta Bugembe munsabire akasajja kakayima kajja n'emmindi wane Buwarabu ya mitwe munana akasajja katukomentera emmindi Kalvini Kayanja omutwe gumuzimbye gutya gunaatera kwabika nze kanjo kize ebigere bino ndi mukasana mbyokerera bisobola okubanga tebiddeyo bifaanagane bannanga akasajja kayina emmindi ya mitwe munana kajja n'ebyawongo wano e Buwarabu ate kubanga wamma nebuuzanga omusajja yemetta omuzigo emyaka 10 nabanga alina bubulaka nago kikennyo byawongo pasta Bugembe mutuyambe pasta Bujingo lino dogo liri Buwarabu Kayima yajja nalyo yajja n'emmindi ya mitwe munana olunaku olwaliro Derick wa radio akoze live nagezaako okubulirira Don Asiyah tino wabavudde mukomera wano mu Uganda wali ku Entebbe airport bambi agezeeko bambi atuli akole abirenga awuliranga ebigambo ebimu asengeje ku bigambo byakozesa bambi bigambo byakozesa lumusi birungi era nga ye yavudde nagamba italina buzibu era yade amwogerera yade yakola ki itamuinako obuzibu era nga ye UK munyumirwa bulungi nnyo ndowooza mulaba ka video ngenda kabalekera kambalekera mulire Derick wa radio One day you'll eat Muna. Mwenze Ogambi. Sebola kumulya. Mama we na mudawa. Ndi kulaivu n'ebantu nenga mugamba ki abali ku deportation tubatumiddeko ako tebaka recordinze tubatumidde temuli bulungi mweba temuli bulungi mujja kuba bulungi naye mwe mbabuulira ki kano kanka challenge gye twasooka okusanga wano
lwali luzungu luli oludduka emisinde. Abaana ba wano boogera oluzungu yarabbi. Nogamba kiki kino? Kyatuuka ku muna wange yali yakava e Saudi nga tannaba bugumizibwako bulungi. Ng'erimu naye akkiriza bukkiriza yes no. Oluzungu nga lutabuse. Omwana wano atandika okwogera bw'ati nga munyume nzoloza ayomba. Kumbe ka accent kaatabuse.